بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ذاته لا مثيل له ولا كفو له ولا ند له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. تزودوا من حضركم لسفركم. تزودوا من غناكم لفقركم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، إلى آخر الآية. وقال أيضا: إنما يخشى من عباده إنما يخشى الله من عباده العلماء. amatendo ga Allah jalla jalalu eyatuwa obusiramu nga kyengera n'atusindikira ababaka alayhimu salatu wassalamu basobole okubeera nga batunnyonnyola amateeka. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba: rusulan mubashirina wa mundhirin, nabasindikira ababaka ngamba wadde emirimu egisingayo okubeera eminene ebiri. Nabatuma mubashirin, basobole okubeera nga babasanyusa nti kullu man yutiu Allah, buli yenna anaaba agondedde Allah agenda kuyingira ejjana. Wa mundhirin, era Allah yasindika ababaka basobole okubeera nga babalabula nti buli yenna anaaba ajeemedde Allah tabaraka wa ta'ala yudkhiluhu naara, Allah jalla jalaaluhu agenda muyingiza omuliro. Nkakasa nti tewali kisinzibwa mu biriwo okujjako Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yamala ebizibu by'abantu. Allah tabaraka wa ta'ala yateekateeka embeera zonna ennungi n'embi. Allah tabaraka wa ta'ala ye yeesigamirwako okumala ebizibu by'abantu. Tewali alina busobozi, teriyo mugagga yenna yadde omukulembeze asobola okumala ebizibu by'abantu. Singa baali basobola bandibadde babimala. Naye omugagga bw'omusaba olwaleero, bw'ona omusaba enkeera ajja kunyiiga. Ne Allahu tabaraka wa ta'ala omusaba buli lunaku, laylan wa nahara, omusaba ekiro n'omusaba emisana. Wallahu azza wa jalla agaba: yarzuqu liman yasha bighayri hisab. Allahu jalla jalaluhu gwaba yagadde amuwa
nga tekyetaaga kumala kumubalirira, n'akuwada bukwasi n'akuwa, era gw'aba ayagadde amumma n'atamuwa. Byonna biri mu mikono gya Allah tabaraka wa ta'ala. Basiruganda b'ekitiibwa abandukudde omulanga gwa Allah, nkutira omwoyo gwange nejja mmwe okutya Allah. Kyekigambo ekyebbeeyi buli imaamu mu kaseera kano, mu lunaku luno, mu budde buno kyateekwa okwogera. Kakati gwakiwuliriza n'obeera nti ekigambo omutye Allah okiwa obudde n'otuula n'okirowoozaako n'otandika okwebuuza, Allah mmutidde ntya? Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaayagala okukuluŋŋamya agenda kubeera nga omutima gwo agwanjuluza eri ekigambo kumutya. Man yuridi llahu an yahdiyah, Allah gw'aba ayagadde okuluŋŋamya, yashrahu sadrahu lil islam, ayanjuluza ekifuba kye eri obusiraamu. Buli kyonna kyonna ekiba kizenga kya mu busiraamu, yastawibaha, akikwata n'akiyingiza, thumma yunaffidhuha, bw'amala n'akissa mu nkola. Omuntu oyo abeera afunye imaani. Basiruganda b'ekitiibwa njagala mukimanye, hadhihi dunya innama hiya daru lmamar wa laysat bidari lmaqar. Njagala mbeere nga mukimanya nti duniya eno tuyita mu buyisi, tugenda wa Allah. Akaseera kolabanga okawangadde ku nsi katono nnyo okusinga akaseera kogenda okuwangalira mu ttaka. Ogenda kubeera mu ttaka weebaka ekiseera. Allah tabaraka wa ta'ala alagire malayika efuuwe mu ŋŋombe, mu ntaana zaffe tuveeyo, era wayitewo emyaka emiyitirivu. Allah tabaraka wa ta'ala aluteeke mu maaso ge, abeere nga atunamula. Gwali basiimye okuyingira ejjana amuyingiza ejjana, gwali bagaanyi amuyingiza omuliro. Wama Allahu bidhallamin lil abid, Allah tagenda kulyaza amaanyi abaddu be. Ibadallah, basiruganda b'ekitiibwa abampuliriza, uhitukum ilma, njagadde okubeera nga mbawa amawulire ng'ate mubadde mugamanyi, agagamba nti inna al-ulamaa warathatul anbiya, abamanyi bonna be basika ba bannabbi. Mu hadithi ng'eri mu Bukhari ne Muslim, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma alutegeeza nti sami'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, yawulira omubaka ng'agamba, ebigambo biwerako naye njagadde nzijemu kino kubanga kyenjagala. Yagamba nti al-ulamaa'u warathatul anbiya, abamanyi babeera basika ba bannabbi. Wa innahum lam yuwarrathu dinaran wala dirhama, era bannabbi tebaalekawo ssente nti oba oli awo abamanyize banaasikira. Tebalekangawo goludi, tebalekangawo feeza, teri kye baali baleseewo. Wa innama warrathu lilma, wabula baalekawo irimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, omuntu singa abeera nga akutte ilimu, omuntu n'asoma ilimu n'afuuka alimu, abeera mu ebyasigalawo ebyobusika ebyabannabbi, abeera yenyagiddeyo omugabo ng'ate omugabo munene. Ibadallah, basiruganda b'ekitiibwa bampuliriza, Allahu azza wa jalla yassaawo abamanyi liyaquuma maqaama al-anbiya, basobole okubeera nga babeera mu bifo by'abannabbi, fi bayaani al-haqiiqa,
basobole okubeera nga bannyonnyola amazima, wa ibtaalu lbatil, basobole okubeera nga bategeeza abantu nti ensonga eno nkyamu bandibadde tebagikola. liyunira linnaasi tariqahum ila alhidaya, Allah tabaraka wa taala assaawa abamanyi basobole okubeera nga bamulisiza abantu ekkubo lyabwe erinaabatwala mu buluŋŋamu, abamanyi nga be balina okubeera nga balikola. walamma kana al-amru hakadha ma'ashara al-muslimin, ensonga bwe yamala okubeera nti abamanyi Allah be yazzaawo mu bifo by'abannabbi okubeera nga batambuza obusiraamu n'eddiini abantu bagitegeere, rafa'a darajatahum, yasitula eddaala lyabwe. laysa al-alimu ka ghayrihi ma'ashara al-ikhwa, njagala okubategeeza nti omumanyi tayinza kubeera nga atali mumanyi. yensonga lwaki olaba Allah tabaraka wa taala abuuza qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, abaffe basobola okwenkana, abamanyi n'abatamanyi basobola okwenkana? Ansi osobola okugyefunira? Absolutely no, tebasobola kwenkana. Al-ulama fi a'la darajat, abamanyi babeera mu ddaala nga lya waggulu, tebasobola kwenkana n'abo abatamanyi. Allah tabaraka wa taala asitula eddaala ly'abamanyi basobole okubeera nga badda mu bigere by'abannabbi, basobole okubeera nga bannyonnyola abantu ebyetaaga okunnyonnyola. Allah tabaraka wa taala mu aya endala atugamba nti yarfa'i llahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa taala asitula amadaala g'abakkiriza, n'asitula amadaala gaabo abaaweebwa irimu, amakulu abamanyi. N'olwekyo mumanyi aba n'eddaala nga lya waggulu, tasobola kwenkana atali mumanyi. wa fi aqidati ahli sunnati wal jamaa, mu aqida y'aba ahli sunna wal jamaa يجب توقير وتعظيم واحترام علماء الإسلام. نمو عقيدة يا أحد السنة والجماعة buli mumanyi yenna ateekwa okubeera nga aweebwa ekitiibwa, buli mumanyi yenna ateekwa okubeera nga agulumizibwa, kubanga omuntu Allah gw'asitudde eddaala lwaki gw'omussa? Allah ng'eddaala alisitudde. Allah tabaraka wa taala okubeera nga yarfa'u darajati al-ulama, asitula amadaala g'abamanyi, abasitula kubanga abantu abo wajadu haddahum min al-ilm, baafuna omugabo gwabwe mu irimu. Naye nga ate bwe baali bafuna omugabo mu irimu, lam yakun al-amru sahlan, laysa hunalika man yanalu al-ilma bisuhula. Basaluganda, teriyo omuntu asoma n'afuna irimu mu bwangu, taliyo. Kana zamanan, emirembe ejjedda, laqad kana ar-rajulu yaqta' masafat taliban lil-ilmi, omusajja yatambulanga n'atambula olugendo oluwanvu naye ng'ali mu kunoonya irimu. Ne batuuka n'okugamba hadisi enfu etaliiyo egamba nti itlubu al-ilma walau kana bisin, noonya okumanya newankubadde nga kuli China. Hadisi teriiyo eyo, era nze sigiyita hadisi kubanga ngimanyi teriiyo, naye nga bajoogera, n'abamu bawandiika ebitabo ne bagissaamu newankubadde nga nfu. Saagadde kugamba nti eyo hadisi, wabula njagadde kuleeta kyakugerezaako nti zamanan kana ar-rajulu la yaqta' masafat taliban lil-ilmi, omusajja yatambulanga
n'ayita mu kisenyi mu nsolo enkambwe naye ng'ekimutambuza anoonya irimu. Allahu akbar walillahi alhamd. Hatta fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laqad kana ar-rijal yatrukuna usarahum, abasajja balekanga amaka gaabwe ne baleka abakyala ne baleka abaana ne bagenda ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne bafuuka abanaku ne basula mu muzikiti naye nga baagala batuule mu ddarasa ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Teri yafuna irimu nga nnyangu, taliyo. Era y'ensonga lwaki mwe abasinga obungi eddiini mwagaana ogisoma, n'abaana bammwe ne mubagala n'okusoma eddiini, era buli omu akimanyi nti buli agenda mu ssomero nga lya ddiini oteekateeka omubiri, kubanga emiggo ogenda kufuna miyitirivu. Bwe wabaawo gwe nasoma naye eddooko asobola okujjukira ng'eddooko baagabanga n'ebibonerezo nga bya mbooko 100 ng'olinga omwenzi, ne bakutemayo 5 olwaleero, enkeera ne bakwongera 3, oluddako ne bakwongera 2, n'omalayo 10 n'oyingira mu kibiina, ne wayitawo ennaku 5 ne bakwongera 5 amalala, ne bakubayo 2 ne bakubayo 3 amalala, nga ziringa ssente ze bagaba naye nga miggo. Amasomero g'eddiini gakuba, hatta al'an amasomero g'eddiini gakuba, era y'ensonga lwaki abaana temubatwalayo. Era buli w'osanga seeka mu Uganda ng'alina eddaala lyatuuseeko, okimanya nti eddaala lyatuuseeko yayita mu mannyo ga mpisi, yayita mu mannyo ga mpologoma n'afuna irimu. N'olwekyo omuntu oyo ayise mu mannyo g'empisi, ayise mu mannyo g'empologoma, Allah tabaraka wa ta'ala bw'akulagira obeere ng'omuwa respect n'ogaana, idhan anta aqbahu rijal, obeera musajja mubi, obeera musajja mubi. Gwe wasoma emmoloka ekuno n'ekujja waka, ffe twatambuzanga bigere, n'otambula emayiro 5 ogenda kusoma, n'otambula emayiro 5 ng'oddayo ewaka ogenda okumaliriza cash down ng'olina emayiro zo 10 z'otambudde. Kaakati n'olyoka oddira emayiro ezo 10 z'otambudde times 5, kubanga twasomanga ennaku 5, kwegamba ewiiki oba ne mayiro zo z'otambudde awo 50 obeera otuuse ettololo eyo wiiki emu, n'osoma n'omala P1 n'omala P7 n'otandikira awo. Njagala okubategeeza nti amateeka g'Obusiraamu gaagala omumanyi agulumizibwe, kubanga yawaayo obudde bwe n'asoma. Bw'amala okuwaayo obudde n'asoma, Allah n'asinziira ku budde bwe yawaayo, farafa'a darajatahu, n'amusitula eddaala. Bw'amala okubeera nga amusitudde eddaala, omuntu oyo n'afuuka mukwano gwa Allah. Allah kennyini amuyita waliya, mukwano gwange. Era mu hadithi al-Qudusi ng'eri mu Bukhari ne Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala agamba, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba Allah byagamba mu hadithi al-Qudusi. Allah agamba nti man aada li waliya, omuntu bw'anyiiza mukwano gwange, faqad adhantuhu bilharbi, mbeera mulanzeeko olutalo. Mulekeraawo okunyooma abamanyi, mulekeraawo okukuboola abamanyi. Omumanyi bw'akola ensobi la yastahiqu tahqir, tasaana kubeera nga anyoomebwa. La, okujjako ng'ensobi gy'akoze, qad ahalla halala, qad ahalla harama wa harrama halala. Ngaddide haramu n'agifuula halaali, naddira halaali n'agifuula haramu. Naye bwe kitabeera kyo, la tuhiinu l'ulama, temunyooma bamanyi, kubanga mwe byabalema. Temunyooma bamanyi.
كونك غني ليس دليلا على أنك أعلى درجة من العالم. اشوك بين أن الله أعطاك شيئا من المال، الله يقوى السنتي tekitegeeza nti oli waggulu w'omumanyi. La, omumanyi asigalawo nga ali waggulu, kubanga abantu okubula basinziira ku mumanyi, n'abantu okuluŋŋama basinziira ku mumanyi. Kyeva olabanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina hadithi gy'atutegeeza omumanyi omu bw'abanga afudde aba aleese ekizibu, irimu eba egenze. Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas. Allah tayinza kujjawo kumanya irimu n'agijja mu bantu bwati. La, wa innama yaqbiduhu biqabdi al-ulama. Allahu jalla jalaluhu yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Allah irimu agijjawo na kujjawo bamanyi. Wuli hadithi weyeyongera, fa idha mata alimu, singa ebeerayo omumanyi omu abeera afudde, dhahaba ilmuhu, irimu yeebeera egenze. Irimu bwemala okugenda nga n'omumanyi avuddewo, nga hadithi bwegamba, ittakhadha annaasu ru'asaa'ahum juhalan, abantu balonda anaabakulembera nga tamanyi. Balonda anaabakulembera nga tamanyi. فسألوه مسألة نبقى بمبوزة مسألة مدين فأفتى بغير علم نار مرا نتينا يهم كواسنزيرا فضلوا وأضلوا أبقى كبوزة نبقى nono kenyinya abantu kudde naye naabula. Omumanyi kintu kyanjawulo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agerageranya omumanyi n'agamba nti fadlul alimi, ekifaananyi ky'omumanyi, obulungi bw'omumanyi ala al-abidi, kwoyo omuntu asinza Allah nga simumanyi, kafadli al-qamari ala sa'iri al-kawkabi, abeera nga bw'olaba omwezi bwe gusinga emunnyenye. Omumanyi asinza Katonda nga bw'olaba omwezi bwe gunaasinga emunnyenye. Mumanyi teyepankirwako. Waliwo yali agamba nti omumanyi bw'aba tafuluma fi sabilillah talina nuuru ya busiraamu. Hadha kalamu batil. Kifuda kiri ekyo nti omumanyi bw'aba tafulumye ennaku 4, tafuluma 3, tafuluma myezi 4, talina nuuru ya busiraamu. La, hadha kalamu batil. Ekigambo kifu tekiriyo. Omumanyi si muzannyo. Waliwo hadithi egamba nti rakaata alimi, eraka 2 bweziti ez'omuntu nga mumanyi, afdalu min 70 rakaati jahilin, zisinga eraka 7 ezatali mumanyi. Omumanyi asaala 2 bw'amala okusaala eraka 2 n'atuula awo nadda mu azikaari ze. Gwe n'ozikuba 2, 4, 8, 10 n'ogenda n'otuuka mu 7. Okumanya hadithi ebajooga nti ate nimwoweze 7 omumanyi ono asadde 2 akusinga okwekanakanako ko naye kati gw'olina kusaala 7 mu 2 naye asadde 2. Kyomumanyi Allah yamusitula eddaala. W'omulabira si w'alina okubeera. Bavubuka mmwe abasiiba ku social media muve mu kumanyiira abamanyi. Temumanyiira bamanyi kubanga man ahana alima, omuntu bw'avvoola omumanyi ahanahu Allah, Allah naye amuvvoola. Nkiddamu, man ahana alima, omuntu bw'avvoola omumanyi ahanahu Allah, Allah naye amuvvoola. Allah akuteeka wansi.
ng'ozanyidde ku mumanyi. Nolwekyo omumanyi bw'akola ensobi si buli avaayo nti kubanga ayina essimu ennene asobola okuwandiika ku social media nti asobola okuvuma seeka newankubadde ng'abeera akoze ensobi. Tekiriyo ekyo. Seeka bw'akola ensobi ayina abamutereeza, si ggwe mpale enywera mu lukoba. La, seeka bw'akola ensobi ayina banne abanaamutereeza. Dr. Senjala kyokulabirako, Dr. Senjala ayina PhD, yasoma diguli esooka, n'asoma diguli eyokubiri, n'asoma diguli eyokusatu, n'afuna dokituura, bamuyita Dr. Senjala. Senjala bw'amala okugamba nti abaagenda mu nyegenyege basinga abaagenda ku mawuledi, kati gwakyali mu kiraasi ng'oli mu primary ogenda kumutereeza ki? Tubeere sinsiya. Dr. Senjala gw'ogenda mutereeza ki? Gwe akyali mu idaadi, okyasoma emikararaati, okyasoma buno obutabo obubeeramu empapula 2, naye dokita yawandiika n'ekitabo ekikye. Dokita ogenda mutereeza ki? Tubeere sinsiya. Kakati buli omu n'avuma gw'olabanga yandisaati, ate ekyewuunyisa nti ate bamaseeka badde tebamwogerako Dr. Senjala, kubanga bamanyi what it means. Bonna abayogera ku Senjala nayisuubi olama sibamanyi be bamutewaalirako, naye bayivu banne ba Dr. Kabali, ba Dr. Lubanga, ba Dr. Muwaiswa, ba Dr. Ziyad, ba Dr. bannaabo abayivu abe balina okumutereeza. Naye gwe kisaati waabwe okyali mu kasomero ka secondary, naawe oli ku social media otereeza Dr. Senjala. Tekisoboka ekyo. Nolwekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaddira omumanyi n'amuteeka mu ddaala nga lya waggulu. Lwaki? Kubanga yasobola okubaako ne byasobola okukola. Omumanyi yeetaagibwa mu buli mbeera zonna. Twetaaga omumanyi, tewali wonaabeera ng'omumanyi tomwetaaga. Era jjo abaabadde wano nabagambye ne hadithi eri egamba nti ballighu anni walau aya, tuusa ng'ojja ku nze niwankubadde ng'oba onjizeeko aya emu oba hadithi emu, genda gituuse. Naye aya egenda kwetaaga omumanyi, kubanga aya tolowooza nti bw'obikula mu Kulaani n'ogiraba nga kati ofuluma ogenda ogisomesa. Kati ogenda gisomesa ki? Ogitegeddeko ki kati aya okugitegeera olina okubeera nga 1 otegedde amakulu gaayo, ekyokubiri otegedde weyakkira, ekyokusatu otegedde lwaki yakka, ekyokuna otegedde yasangulwa oba tasangulwanga, ekyokutaano otegedde amateeka agali mu aya eyo. Ezo ensonga zonna omumanyi yabeera nazo. Kiba kitegeeza nti ni bw'onooyagala okubeera nti ofulumye ennaku z'40 ogenda kutuuza hadithi ne aya gy'olina, era weetaaga omumanyi aya agikunnyonnyole. Ne bw'ebeera hadithi agikunnyonnyola, akugambe nti eno hadithi teriyo, kano kanyonyi, ekyo Nabbi takyogeranga. Akugambe nti eno hadithi nfu, akugambe nti eno nafu, eno eri sahihu, eno eri basiraamu. Ebyobusiraamu bingi bitegwera bannannyini byo. Yensonga lwaki abantu nabagamba ku social media konze ebyobusiraamu mubirekere bajjenoozi. Gwe obanga tofunanga training ekufuula jjeno, toyogera ku bika bya mmundu, tobimanyi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين. توبوا إلى الله
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منسجي وقوانبيا نيجا كلام ماليزي nga nziramu okukkaatiriza nti if you have nothing to do, bw'oba tolina mulimu, abamanyi baveeko, ekyo nze nkikuwadde, abamanyi baveeko. Omumanyi bw'akola ensobi mulekere bamanyi banne, kubanga nakano kankabagambe, omuntu bw'akola ijtihad, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Omuntu bw'akola ijtihad n'akituusa nga kyekyo kyennyini, Allah amuwa empeera bbiri. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Ate abeera akoze ijtihad n'akola ensobi afuna emu. Bigamba omumanyiye, by all means he has to get. He doesn't make any loss. Dr. Senjala bw'abanga ijtihadi gyeyakola yali ntuufu, yafuna bbiri. Bw'abanga ijtihadi gyeyakola yali nfu, yafuna emu. Tewali losi gyakoze. Akati gwamuvuma ku social media, akati gwe mu maaso ga Mungu, Senjala oba ogenda kumuddawa simanyi. Njagala mmaliriza nga mbategeeza nti mu ddiini y'Obusiraamu situvoola mumanyi. Mu ddiini y'Obusiraamu omumanyi bw'akola ky'olabanga gwe tokitegedde, ky'olina okukola assukuutu, kusirika. Bw'omala okusirika n'ogamba naye kankubireko gundi, ogamba nyina ekintabula obwongo, ensonga bwetyo Obusiraamu bugamba butya. Era tugamba twabadde n'egundi, sekagundi yagambye. Sheekhe mubuuze nti Obusiraamu bugamba ki ku nsonga eno? Min ghairi dhikri dhalika sheekh alladhi ijtahada. Toyogera kumanya ga seeka, oba olina seeka gw'obuuza omulala. Eyo y'empisa y'aba ahli sunna wal jamaa. Ma'ashara al-ikhwa, eyo y'empisa y'aba ahli sunna wal jamaa. Abamanyi aba alladhina yat'anuna fi ulama'i al-islam khawarij. Omuntu ajerega abamanyi abeera mu khawarij. Bw'atabeera mu khawarij abeera musuufi. Ayagala ajerega omumanyi, kubanga omumanyi yategeeza abantu amazima, omumanyi akoowe abiveemu, obwononefu bweyongera okutambula. Njagala mmalirize nakana ate konze bamaseeka abamanyi baffe balina okubeera ddawo beeteeka mu mbeera eraga nti Allah yabasitula eddaala. Waliwo ekyafaayo kye naabanyumiza ng'esswala ewedde, kubanga obudde bugenze. Basseruganda tubasaba musaddaake muzimbe emizikiti. Ye ibaada yokka eneekuyamba nga gwe duniya ogivuddemu. Bannange, ye ibaada egenda okuyamba. Emaali gy'ogenda okuleka bagenda gigabana, abaana bo bagenda gigabana. Naye ebbaati ly'oguze, kasawo ka sementi k'oguze, olubaawo lw'oguze, ogenda kulusanga oluyingira mu ntaana bw'oti ng'otandika okululaba. N'olwekyo muzimbe emizikiti mu butono bw'essente ze mulina. Bw'oba ojja ku Juma manya nti ngenda kugulayo ebbaati, ngenda kugulayo akasawo ka sementi. Ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam.
لأن الله أمرنا بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من مرض إيبولا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من مرض إيبولا يا رب العالمين، واحفظنا من سيء الأسقام يا الله يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل يوغندا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل يوغندا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل امبالي آمنا وسائر مناطق المسلمين. اللهم كثر فيها المسلمين وارزقهم أموالا وأولادا كثيرة وبارك لهم فيما رزقتهم يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يسر لنا ولا تعسر، اللهم يسر لنا ولا تعسر، وارزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك